Kyasinze okunewunyisaamu nagenza okulaba omusajja ava gyatudde atuula wenkola ki ntebe mwentudde sasa kitwala nga kikulu naye asigala nga mbuuza aleeta emboozi awo nagenza okulaba omusajja kati kyasinze okuntisiza ddala nagenza okulaba omusajja atandika okunkwatirira ng'alinga oba tugeze nga akwatirira omukazi ngamba ate kati mbeera kyenda era nemubuuza nemugamba nzeeyi ate mbeera kyeno gy'otandisenze nga sibitegeera bino nengoolo okusinza kale ku byetuze tulaba ku media byezize mpulira abantu nekinzijira mbongo ne ngati kati bano balayika baki balayika basiyazi sajja atandika okunkwatirira ebyaddala nno empulira nga ntidde neneesikamu nenvaawo nendizira ewalala nemugamba mukama wange bagambye ogenda kunnyamba ku bya music nangamba nti tebagambye nze tebagambye eki bagambye ngenda kuyamba naye naawe olina kyolina osooka okukola ki oba okunnyamba naawe mpulira nga ntidde omusajja nandagana ekusente eza serious ngalinga akola n'omukazi naleeta sente nazindaga zadde adde obukadde ndozanga bubiri sijja kulimba nazindaga ebizikizike nangamba tutandikira naku zino zennyini owanga okoze eki ng'okkiriza nemugamba ngenda kukuba enduulu naseka noseka nangamba newe okuba enduulu wantu wali agenda kukola ki tewali agenda kuwulya tewali agenda kutaasa kuba ekisooka oli mukikomera nemumanya nti kati enduulu ya kategenda kunnyamba kati mu nnyumba omwabaddemu omukazi sakitegedde ne alabika simu teyabadde mukazi we ayinza okuba nga either yabadde muganda we okusinza nga wenamulabye oba nga yabadde mukozi bw'atyo musajja no yabadde wavunanyizibwa kwa mwabaddemu n'abaana kati omukazi kati zolo zigenderera butandikirizaawo okukya sawa nga 12 kati ngenda okuwulira olugi lweggula kati awo omusajja atyamu yeesikamu teyavuddewo just yasembedde busembezi wa sigama toba yavuddewo toba nagenda mu kisenge obawa yasi yabedde awo naye nga kale nga tali mukunkwatira nga oli wabadde akola neŋamba kaŋŋende nebanga ne batusooka eno omunyonyo tunabe tugenda okugulayo then tumale tugende eyo omusajja ali mmengo konze kaali nesigala ate engeri gye badde bandaze ti bantusize waka tebalina buzibu kuba badde bandese nkole ki bali babiri bokka nze wakusatu mu motoka neŋamba kale kankole ki kangende n'abasajja bano bantute saidi z'ennansana eyo bwe nasembye okumanya obulungi twatuuse ku Jenina kuba ku Jenina omanyiyo Yes, samanya those bamptems SMX representing straight out SMX Media. Nebaza nnyo ba SMX Media subscribers mwabeewaayo bemta ba SMX Media Kings and Queens bebeewaayo ne ba subscribing ku YouTube channel yange eno. Mbebaza nnyo nera mbebaliza ddala sikitwala for granted. Nawe kenyanya yagala okubeera nga otwegattako ku SMX Media. Oli waddemba okusubscribing and notification tojja kuba yangu missing updates nga zino. YouTube channel yaffe eno tulina YouTube channel yaffe ndaje bayita tosirika ensonga kizitambulira wamu nti twewaayo okubeera nga tuusa abantu abo bonna abane ensonga gye bawulira mu tetwandiyagadde kubeera nga tugisirikira ne bavaayo okubeera nga bajogera mu watu. So YouTube channel nayo sinzo genda n'ogisubscribingako n'onyiga notification bell nga buli weteekayo story togimisinga ng'olunaku olwaleero nina omuntu gwendi naye emboozi ye mpanvu olw'ensonga lately ensonga y'ebisiyaga ekutta akati. SMX Media navaayo ku YouTube channel yange yatosirika naye nkuleetera abavubuka okwali Wycliffe ne munneewe omulala abavaayo mu lwatu ne batutegeeza mbu bo baali ba bisiyaga nange kennyini kwolwo neewuunya neera video eyo gwatajja buli waddembo scrolling wansi ojja sobola bulungi okubeera ng'ogifuna bo bavaayo mu lwatu nga neno bwevu y'ebisiyaga simanya ate pasa gundi abiri ate ono naye abiri ate ba TikTok ono abiri ate ono naye ayagala mpapula lwa bisiyaga byonna nga tebinabeerawo. Actually it is like 1.5 years ago nenkola story eyo kati eno bwevu egenza okujja olunaku olwaleero ndi waneeno ku nsonga efaanagana okubeera nti yeemu nti omuntu gwe yankubidde yantegeeza mbu SMX okimanyi mbw ate nze ebisiyaga sibyagala ng'omuntu naye
nabadde nkakiddwa okubeera nga ntuusibwako ekintu ky'essandiyagadde kubeera nga ntuusibwako. Emboozi yaffe ekwasaganya ku mbeera eyo nangeri ki gy'asobodde okubeera nga agisimatuka. Lwaki tuvaayo okubeera nga tukola stories ezifaanaganako nga zino? Obeera aweya akakodyo ke ono ke yasimatukiddemu kabadde katya, akakodyo ke bamuyisizaamu kabadde katya, naawe oleme kubeera nga ofoolinga victim ya ensonga efaanaganako weeti. Nga tetunagenda mu maaso soka yisa abasponsors baffe abasumula herbal products tusaako ensonga ez'omu kisenge, products z'omu kisenge bazza okubeera nga bakuwonya ebidagaladagala n'ebiwekeweke byonna byonna ebinaakuleetera side effects eyo gye bujja. Oliwadde bakubirako bajja kutuusaako product ezikwasaganyizibwa mu kisenge eziri legit. Bakola delivery wonna obeera oli omukyala nga bakuyita nabukalu, omusajja nga tomalaako bulungi, bajja sobola nnyo okubeera nga bakola delivery wonna wonoobeera oli. Gyebaleko sebo kale sebodawo gyebaleko kale amanyi manya bampita juko Mike ade nga basinga bamanyi nga Lion Kabaka. Lion Kabaka obugabanga g'abayimbi era ndi musajja muyimbi sebo ke kaviri yako nyimba chizo olina nga tetunagenda banange munatusonywa tetunagenda ku nsonga eziri serious. Enyimba inayo oluyimba balinga utambudde mabega obaluta ntemesa butemesa temesa butemesa sitawanya temesa butemesa ai yawe le bayita single life just nga nanyimya ku single life yezirira ku YouTube ero mutaso ogenda yoko na alabako teka mu Lion Kabaka music YouTube TikTok Instagram ona gende omuntu tetugenda nnyo mu bya music n'alowooza tuze promotinga nnyimba mboba diversion nga batera okubeera nga bakigira. Waliwo akasimu ko wansi kubirako awo gye buvuddeko ensonga yo nempulira nga yes nkutteeko nange neŋŋamba twandyagadde artist okubeera nga tugisharinga n'abantu abasigadde basobole okulaba engeri kiri basinza osimatuka embeera gye waliwo. Ensonga yange eyo gye nakubidde akasimu yadde ntufu Mr. SMX kubanga nange mwenyini nabaddaawo nadde si ebintu bino nga mbiraba ku media nenga sibikiririza amwe kale nga ngamba oba balina bakira bebayisa wabiki paka wekyamaze okuntuukako neŋŋamba nti kitegeeza abaana abantu bujwe boogerako gye bali ebyaddala abayimbi abalimi abantu abasiyazi bennyini Mr. SMX era nga buzi okukolako interview n'abalayo tuze tulaba bonna kyantuuseeko kale onakkiriza nti gye bali kubanga nabalabyeko n'amaaso gange bakutuusizaako ekyokya kabuze kate bakintuuseeko yadde nga Mukama yanyambye nenkola ki nembasimatuka kyaze kitya kino kakati waliwo gye nali eyo kikirabu emu eri kusala malodi awo obangi ogere basiyogere kubanga kintu kyetwogerako kyamaanyi omwana w'omuntu ayinza okubeera nga asobola kyoli mu kubeera ng'oyogerako kigenda taasa abantu abalala nange kinjagala kale waliwo kirabu emu gye nabaddeko bagita dancers awo kusala malodi nadde ndi mu kuyimbamuko omanyi esi tugenda tukubamuko kati basajja ne bajja babadde basajja babiri ate nga balayika nga obuvunaanyizibwa ne banfuwa akasente neŋŋamba twabanyumiddwa bye mbadde oba ndi mu kuyimba kaakati ne bamala naŋŋamba nti nno oba omaliriza osobola okukola ki okujjako wali badde balina tebo gye baguze sikonze kale kati awo nesigala nga nyimba nemala okuyimba we namaze okuyimba nenzirayo backstage then nenzija nembasinkana ndabe eki kyebadde baŋŋamba oba bayinza okuba balina kyebadde bagala okuŋŋamba ekinyamba oba ekingatako musajja nasooka nambuuza naŋŋamba ngaoyimba bulungi oze bale kusiima naŋŋamba naye oli mu mbeera ki nemugamba embeera yo yakweyiira nga obimanyi nagamba tolina management kyogamba nemugamba asina management nagamba nti kijja kyo kubanga tolina management nga toyimba bulungi nemugamba wayi ebintu bino ebya music si byangu nga wokola ki nga wobisuubira koye nagamba ne baŋŋamba naye tusobola ffe okufunira management tukyali awo mu bbaala kwabadde baguze tebo ne bagulayo nebyokunywa nga omanyawo netulako nabaawo netwanyumiza story empanvu ne baŋŋamba sobola okufunira management biki n'ofuka muyimbi wakabi kubanga tukulaba oli mu ssente zaffe nebabuuza nga mwe mwenyini mwe muteeka mu ssente oba ne baŋŋamba naffe tusobola naye waliwo omusajja omugagga alina ku ssente asinga ku ffe ate nga ye already mulimu gwe azenga ateekamu abayimbi bangi ne baŋŋamba muconnectingako n'akuteeka mu ssente akonze kaali neŋŋamba naye Mukama nga yeebale kyenayagaliza embazzi nfunye ekisima netubeeraawo kakati badde bugenderera awo enkuba ngetandisa otonyerera nembagamba kale musobola okumpa ku namba zammwe zijja kukola ki
njaba kubirawo kangende waka ne bambuza obeerawa oziri musanga saa zibadde nga 8 ez'ekiro azigenda mwenda nembagamba nze mbeera ku Salama Road mbeera Salama ebangamba naffe tubaye tudda Munyonyo tusobola okutwalako kkoba kubo lyerimu abalitegera Salama Road paka eyo Munyonyo engamba wairudi kati nafunye bakyali bange tubadde ffenna wano tebagenda kufunya ne management kankoleki kabantwaleko ose nesikamu nengamba ne wekiro abantu bano sibategeera bulungi ene ngamba era batonza kusubiriza nti onayinza kuba kino oba ayinza kuba kiri nengamba muntwaleko ne bantwalako motoka abadde bavuga kikaki emotoka ebadde spasio adde mu spasio ni modo oba buli okukati nyeshe ebadde ziri enkadde mode kadde ezo asookera ddala kakati ne tugenda tutuuka ewaka wenviiramu kale nyambukira kakati ne baŋŋamba kati owunziso kya ku bye twagambye ebyokufuna management kozi nange nandibyagadde era ngenda bakubirako naye ngamba wato kirina mbuzibu nga tolina nnyo byogenda kukola nkya tusobola n'okugenda kati n'omulaba then ne muvayo nga mumaliriza n'okomawo ng'ekyokola okimanyi saawa 8:09 badde zigendera 9 nesuka neŋŋamba naye genda n'abantu bano ekiro gisimanyi naye neŋŋamba kale engeri gye chance ejja lumu eyinza okukola ki eyinza okumpitako neŋŋamba kaŋŋende nebanga ne batusooka eno Munyonyo tunabe tugenda okugulayo then tumale tugende eyo omusajja ali Mmengo konze kaali nesigala ate engeri gye badde bandaze ti bantusize waka tebalina buzibu kwa badde bandese nkoleki bali babiri bokka nze wakusatu mu motoka engamba kale kankoleki kangende n'abasajja bano ndabe kuba mfuna management nange ekyoto kyange kiba kikoze eki kiba kituukiridde ne tugenda Munyonyo nze nasigadde mu motoka bo ne bayingira mu bbaala eyo Munyonyo ne bagula bye bagula kakati bamaze tebaluddeyo nnyo dakiika nga 2 ne bakomawo ne bagamba tugende konze kale tugende ne bavuga paka Mmengo bayita waneno kibuye ne basalamu paka Mmengo utwatuse Mmengo ne bakubira omusajja essimu ne bamugamba nti kusonga tuba twakubidde mu tufunye omwana alina ekitone kale bo bandaze nti badde bayogeddemuko naye already ku nsonga bwe zityo ne baŋŋamba tubale tuzze naye ko ye mbadde muzze naye nti nze nadde manyi munni mbadde mugenda kujja leero naye kamayo bamu najja lunaku lulala naye nze mbadde mmaze ovaawo omusobola either okujja ewaka oba ne munsanga ku ofiisi enkya mpulira nadde mpulira bulungi yayogera badde bamutadde ku loud speaker kakati neŋŋamba owaayi musajja naŋŋamba okiwulidde ekyo konze kaali nkiwulidde bulungi ne baŋŋamba katugende oba tunaakunona olulala naye nga kale era engeri gye boogera mbalinga balaga nti emba sigenze leero chance eyinza n'okuba ekoze eki tebalina nnyo time egenda kuddawo ate badde ku nze mbagamba tugende kuba olwedde nabye natambudde dda budde buli mugenderera nembagamba waaye tugende nkimale lumu obo kaali nga bavuga emmotoka nga tugenda bantute saidi z'ennansana eyo bwenasembye okumanya obulungi twatuuse ku Jenina kuba ku Jenina omanyiyo nga wakava wano mu Lubigi bwotyo yambukire kati ku Jenina batona batuuka wabugembe ne almost wamu area yemwawo kukidde eyo saidi z'eyeganda eyo gye bantutte eyo ne tugenda kati ne batuuka ku gundi kibadde nakikomera ne bakuba eŋŋombe ne bagulawo ne bayingira mu nnyumba awo natandisooka yalikiramu neŋŋamba naye engeri gyenzize eno ate nadawo nentyamuuko era nga omanyi nti engeri gimba yenakwataganyemuko nabo kale ndaba ate nga tebalina nnyo mbeera mbi gye bandaze kyoba ntandika okweraliikirira neŋŋamba kijja kijje kankoleki kaŋŋende kati ne bagulawo tuyingira munda musajja n'atwaniriza musajja yabaddeyo bulungi nga ate nga musajja wavunanyizibwa olaba ddala omusajja wovunanyizibwa adde emyaka ndozanga 45
45 ku 5 awo ngera alaga alina mu kasente alaga tali bubi n'amaka gabadde malungi nnyo badde malungi sigama tuba badde bajja mizigo agabadde maka gennyini nnyini kaakati ne tuyingira munda natulamusa ne bakola ki ne bamugamba yono omulenzi gwe lwali tukoze ki gwe tugambyeko nti nagamba ne bawuliriza ne bandaga nti basanyusa nnyo teyagenda kukola ki teyagenda kukola nangamba omusajja nangamba tugenda kukwatagana bulungi singa oba onaaba okoze ki okkiriza tugenda kukwatagana bulungi era ngenda kukuteekamu akasente obeere wakabi ove neyo gyosula tukuteeke mu kikomera okitegeera bwe bityo era nga omanyi life kale abandi badde mu kitinge kyange era nga omuvubuka yandibadde nga nzuba omuyimbi bakiki yandibadde yegomba yenna kale nga bandaze tebagenda kukola ki bagenda kinkolera nange nensanyuka kakati abasajja abaana ababiri we bamaze ne bakola ki ne bagamba kale mukama waffe tujja kuba tuddamu ne bamulaga nti ne bandaga nti bakola ki bo basibula bakola ki nga kiringa kiraga nti awo siwe babeera just bakolagana bukolagana bo bandeeseewo bo kiringa nti ekyabwe kiwedde konze kaali kati bo ne bafuluma ne bagenda tubeerawo n'omusajja nasigala nga mbuuza biki bye mbadde nga mpitamu biki bye mbadde mbiseeyiseemu sawo ziringa 11 kale jese kyabadde kisinga okuŋŋumya nga ndaba obudde bukola ki butandikiriza okukya nga ŋŋamba kasita obudde bugenda kukya tewali kyamanyi kiyinza kuntuukako kaakati kyasinza okuneewunyisaamu nagenza okulaba omusajja ava gyatudde ajja atuulawo enkola ki muntebe mwentudde sasa kitwalanga kikulu naye asigala nga mbuuza aleeta embooziboozaawo nagenza okulaba omusajja kati kyasinza okunkisiza ddala nagenza okulaba omusajja atandika okunkwatirira ng'alinga oba tugeze nga akwatirira omukazi ngamba ate kati mbeera kyeno era nemubuuza nemugamba nzeeyi ate mbeera kyeno gyotandisenze nga sibitegeera bino naye ngaolwo okusinza kale ku byetuze tulaba ku midiya byezize mpulira abantu nekinzigira mbongo neŋa nti kati bano balabika baki balabika basiyazi ngamba kati kaweddemu baaba ndi mu kikomera kya musajja bali bagenze abandese abadde kale si yatugulidde ye nga ye yabadde munda kiraga nti waddeyo yatugulidde ate alabika teyaddasikali abadde nge kale era gadde nga makane essaawa ezo mbadde sinategeera nti oba waliwo abantu abakola ki abayinza okubeeramu abalala kaakati sajja atandika okunkwatirira ebyaddala nno empulya ntidde neneesikamu nenvaawo nenzira ewalala nemugamba mukama wange baŋŋambye ogenda kunnyamba ku bya musiki naŋŋamba ti tebagambye nze tebaŋŋambye eki bagambye ngenda kuyamba naye naawe olina kyolina osooka okukola ki oba okunnyamba naawe empulya ntidde nemubuuza kiki naŋŋamba ate kati gwe oli mwana muto kyogaa tokiraba nemugamba nti ate kati kino kyolinga ndaganze nga ze kyendaba kyandibadde kikolebwa tugeze oba nga muwala yaze okusaba okubeera manejawo oba ki nate kati nze omulenzi ate kati ndaba kiba tekivaayo naŋŋamba kati kiri eri gwe ogenda salawo either oyambibwe obeere wakabi oba si ekyokole ki oddeyo nga bwe wazze mutulyanga ntidde omusajja nandagana okuseetene eza serious ngalinga akwana omukazi naleeta sente nazindaga zadde adde obukadde ndozanga bubiri sijja kulimba nazindaga ebizikiziki naŋŋamba tutandikira naku zino zennyini obanga okoze eki ng'okkiriza esooka neŋŋaa oba nkikole oba ŋŋume kuba amazima gali nti era nga omanya embeera neŋŋaa oba nzikirize kakati nesooka nemmaa nti kati kale kakoze eki kaweddemu nno kuba nemugaba ngenda kukuba enduulu naseka noseka naŋŋaa newe okuba enduulu wantu wali agenda kukola ki tewali agenda kuwulya tewali agenda kutaasa kuba ekisooka oli mukikomera nemumanya nti kati enduulu ya kategenda kunnyamba obudde olwo butambuliriza kati kyenakoze saagadde kulaga nnyo kuba nategere nti asobola oba asobola obakulira ne bakomawo oba ne bankola kyonna kyebakoze ki kyebaagala
kati saagadde mulaga nti nno bamuwakanya nnyo nenjagala okulaga nti nno ngenda kukola ki ngenda kukkiriza nemugamba akale genda bye ku Sente olabika onabeera serious naye ng'olwo noonya plan ekola ki evaawo ngeri gye nnyinza okuddukamuuko naye nga sigiraba naŋŋamba nza kuwamu eddakiika ntono nnyo weerowooze oŋŋambe ekikola ki ekyenkomerero oba okkiriza oba si ekyo oba nga ogenda kuddayo obeere mu mbeera embi gy'obaddemu nze kaale kati era nduza nga Mukama nga naakuyamba kati mu nnyumba omwabaddemu omukazi sakitegedde ne alabika simu teyabadde mukazi we ayinza okuba nga either yabadde muganda we kusinza nga we namulabye oba nga yabadde mukozi bw'atyo musajja nno yabadde wavunanyizibwa kwa mwabaddemu n'abaana kati omukazi kati olwo zigenderera butandikirizaawo okukya sawa nga 12 kati ngenda okulya olugi lweggula kati omusajja atyamu yeesikamu teyavuddewo just yasembedde busembezi sigamba nti oba yavuddewo nti oba nagenda mu kisenge obawa yasi yabedde awo naye nga kale nga tali mukunkwatira nga oli wabadde akola kati omukazi oba adagulawo bakuteekateeka baana badoza nga bagenda ku ssomero bakolako mirimu gya kumakyawo ebityo ayinza okulaba omukazi ngaakola ki ngaggulawo musajja nendaba nga yeesikamu nga kiraga nti ayinza okuba nga amwa respect amanyi oba sekyo nga amutya n'omumutya oba sekyo nga omukazi aleka ye tamanyi musajja byakola ki byakola kaakati namulamusaawo kibiki kati omukazi naggulawo nga wadafuluma agenda bweru kukola ku mirimu kati omusajja ye namulaze nti nkyaliwo emugamba ngenda kukkiriza olwokuba kyogenda okunkolera akola ki nkyagala nga nze omuntu ekya music naye kansoke nfulume bweru netereezeemuuko era kale yandaze nti yekengeddemu naye yali talina kyakola nti oba agenda obuledde omukazi ali tayagala akole kyabimanye kati nze kyenakoze nenfuluma n'omukazi mukikomera nemugaba madamu wasuzo kale ade yanamusiza ninza mugaba wasota madamu badde nsaba kugendako bweru gula kyakulya nkomewo tunaye tukyamaliriza n'ono omukulu mukazi nagamba ebyokulya nko bikimye ku makyanyo nemugaba nti twasuze tutambula yali nnuma kangende mbikime ebyokulya koyekaale mukazi natwala ku geeti nanzigulirawo kati weyanziguliddewo nenfuluma era gyemisinde gye nataddeko era nakubye n'akabonero neŋŋamba nti Mukama akola ki akyanjagala oba olyawo nejasti kati ensonga lwaki nakunoonyeza ekisookera ddala abantu bano nadesikiriza nti gye balinze nga nze omuntu mbadde mpulya biwulire era kati njagala okulabula bonna abali eyo babavubuka kanjogere ku saidi y'abalenzi kuba ey'abakazi simanyi nnyo nti bana ebintu bino bya ddala by'ebisiyaga gyebiri era olaba omusajja nga akwesembereza ng'olaba embeera zo tategeera kimanyi nti abasiyazi gye bali ebya ddala koziko nekirala kati kyeneraliikiriddemuuko adde neraliikidde nti oba baadde bategedde wange wensula tiwa bayinza okutya ne bagamba tibangenda balonkoma bwe bityo ne bantuusaako oba obuzi bwonna kibulaba nga nadde ntiddemu neŋŋaka nkoleki gyekonza muntu kyomulago wagambye nagenzewo ku poliisi agenze ku poliisi musango ki musango gwannemye sikulimba naye gwannemye ndija sinabanywedde embeera nga weeri yampa reference naye ngeri gyenadde simanyi manya baladde kuba unidentified suspect ku reference just in case ne bangamba singa amafunye street yonna oba simu nga bankubidde nsobola ogenda ku poliisi ne batandikira okwo ku poliisi nagenzeyo mukama wange yampa ne reference nagenze ku poliisi y'emakindi waffe after day namaze okufuna kale benanyumirizaako ne baŋŋamba nti kashwainze ku poliisi nadde sigenda gendayo kuba nadde kati simanyi ngeri gyembitandikamu nga nkitadde naye just benanyumirizaako ebaŋŋambye nti waaye sookoleki sikogende ku poliisi ofune reference ebeerewo just in case singa oba ofunye obuzibu bwonna nga balina kwe batandikira okulaga nti kyakolaki kyabaawo kati nange mbeera ninamu akasente
nange nkuteekemu sente nanti muli bafukamingi mwagala nnyo bateekamu amajja byaddala mazima batufugali nti kati sikyabikiririzaamu nnyo kubanga kusinza ku kyenalabyeko. waliwo ensonga gyongambyeku nga tugenda okukola interview kubanga obadde toyambaddewo oti n'ogamba naye omanyi kanyambale bwe nti omuntu asobole okufuna image nanti kati ekituufu kiri nti wenadde ngendo performinga nebyo byonna byatukiddewo nabadde nyambadde bwe nti agenda yimirira mukko bagire omuntu yenna yabadde ku kirabu kwekikolo olunaku ogenda beera ngaomulaba omuvubuka yabadde ayambadde bwati adde nyambadde bwe nti yabadde aperforminga naye gwe kyatuuseko kubanga otuuse wano oŋambidde ddala kanyambale nga we nabadde nabo bennyini balabye interview nabo bamanye nti omuntu ddala yono ogutwale tukoze eki gwetutuusizaako ekyo kyonna osobola okwekubira omulanga n'okulabula abavubuka bannange byonna gye bali eyo kireme batuuka kale just in case singa abalaba nga naye sitole eyinza okuba nga ndala ye gye bamuyisirizaamu nebiyinza okuba nga birina ebikola idingiramu amanye nti oluusi amatu bano gye bali nti basobola okimutuusaako naye sinakiniza eyinza okuba nga nakisimattuse ate ye natakolaki natakisimatuuka oba ne bamukwatirayo oba ne bakolaki nebintu efaanaganako weebityo. Ofunira golden weapon ne silver plate omanyirawo mbuwandi beera nga waliwo ekitali kituufu ekintu ekijjira kakeeka naddala abavubuka tulina nnyo embeera ey'okwagala okufuna ebyamangu nze olunaku lwe nava ku ndowooza egamba ngenda beera ntambula nnonde ssente lwe natandika okukola nawe kenyini ali eyo alina endowooza agamba ngenda beera ntambulaawo nnonde ssente oba ngenda beera ndiwe nti omuntu asuula ekisawo kya ssente olina okuvaamu endowooza eyo otandikirewo okubeera ng'okola obugambo obusembayo obugambo obusembayo obwenyinza okwa abavubuka bannange oba abayimbi bannange abali mu kategole emu gye ndimu nti tukole ekyo kye tuteekeddwa okukola tulekerawo okulowooleza mu bintu ngono kyayise ebyokakeeka kubanga si byangu biseera ebisinga ebivaamu oyinza okuba oli eyo n'okifuna ekijja kale nga tekiriiko bukwakuliza oba naye ngaebiseera ebisinga tekiba bibaako kale side effects oba obukwakuliza obubibibi so oba oli eyo fokasinga ku kyoya abavubuka bannanga bali eyo tweyanze nnyo tweyanze gwalina okutosirika YouTube channel wamu ne SMX Media ffe twewaayo okubeera nga tukuleetera omuntu ensonga lwaki tukola ekintu kino tetwagala omuntu osirikire eyo ekintu kikulume osirikire eyo gambe ngenda kutya ono muvubuka yavuddeyo oyinza obeera ng'oli mukyala ensonga yonna gy'oyita mu bulamu obwo ffe tugamba togisirikira vaayo ogyogereko mu lwatu tomanya ojja kufuna okuyambibwa tomanya onoogyogera omutima gujja sobola okubeera nga gutowolokoka tomanya onoogyogera oyinza okufuna obuyambi ensonga twatandikawo tosirika YouTube channel ekwasaganyize wamu ne SMX Media sulaba okulaba nga tuyambako community yaffe okubeera a better place. Ensonga y'ebisiyaga ekyagendera ddala maaso neera nga government ng'eyita mu parliament ya Uganda yavaayo neekola etteeka terinabeera nga ligenda into action olw'ensonga president wamala okubeera nga bali amendinga ne baliyisa mu parliament balisindika wa president w'eggwanga eryo n'asobola okubeera nga ateekako omukono. President w'eggwanga nnyo His Excellency Yoweri Kaguta Museveni tannaba kubeera nga ateekako omukono. That means etteeka eriwadde parliament yaliyisa terinaba kubeera nga libeera active, so tulindako president walivaayo n'alisaako omukono. That means lijja beera active neera lijjatandika okubeera nga likola. Naye sofa mu ggwanga erya Uganda n'abantu abali ebweru bannayuganda abantu bakoze ekyesobola kyonna okulaba nga bafuna empapula okusingira ddala mubirayo nnyo ku TikTok nga bagamba Arthur Kayima bamuna bo bava mu lwatu mu kulagamunira okulya ebisiyaga kirungi neera basobola okufunirako obutuuze bw'ensi ezimu. Omanyi omuntu avaayo n'agamba nze mu Uganda tebakkiriza kulya bisiyaga bamutulugunya bambonyaabonya batuyigganya so nga bafuna asylum mu nsi endala. Abantu abasinga bakozesa ekkuba eryo okulaba nga bafuna empapula mu nsi endala. Naye ffe wano ku SMX Media president wali bakitaddeko omukono naye tujja kuva twa informing mumanyi YouTube channel yaffe eri edutainment tu entertaininga ate nga tuyigiriza tujja kuva tubabuulira updates zonna nga we zinaaba. Ne muganda waffe ono yasimattuse neera tumuyozaayoza okubeera nga tasirise avuddeyo ekintu ekyo n'asobola okubeera nga akisharingako ne ba SMX Media subscribers ba SMX Media Kings and Queens. Bwetyo tubadde olunaku olwaleero maliriza ngamba beera mwerinde kobeere ng'oli muwala. Ekisonga y'abawala eyo yekyannumya omutwe engeri gye bakikolamu yo yannemutegeera kisa omusajja osobola olaba ne impact yenyini kwekikola naye kati omukyala ku mukyala munne okiteeberezaamu n'olemwa bulemwa.
Wote otwadde wano ku SMX Media netosirika YouTube channel neyongera okujjukiza tutamana ne banafa basumulula habo products bakutuusaako products z'omu kisenge osobola bakula ku namba y'essimu eri awo kapande bajja sobola bulungi okutuusaako products zaabwe bonna wonoobeera oli nkugambye bakola delivery omukyala nga bakuyita nabukalu ezo ensonga nafunye okubbo omusajja nga tomalaka ezo ensonga nafunye okubbo omukyala nga bwagugayo yagazibwa ezo ensonga nafunye okubbo kubirako abasumulula habo products abateekamu ensimbi bajja sobola kutuusaako products z'omu kisenge osobola okubeera ngaowona ebikerendakerende ebyo simanyi oyagamira bino biki bijja kuleetera side effects za bwereere SMX I sign out.